Voilà, abirese. Amasanyalaze mu ggwanga gakola kinene nnyo mu kutumbula enkulaakulana kubanga kumpi buli kintu kitambulira ku go. Gavumenti ya Uganda olwamanya kino neeyongera okwenyigira mu nteekateeka z'okuzimba amabibiro g'amasanyalaze okwongera okuyamba bannayuganda. Agamu ku mabibiro ly'erya Isimba eriri mu Kayunga mu Bugerere. Olwaleero aboogerera ebitongole bya gavumenti nga bakulembeddwamu ekitongole ki Uganda Revenue Authority basibye balambula ebbibiro lya Isimba okwongera okulaba ensimbi y'omusolo gye ziraga. Okusinziira ku mwogezi wa URA Vincent Seruma, kino bakikoze okwongera okulaba ng'ensimbi ezaaweebwayo kye zaakola ssaako n'okumanyisa abantu kye bakola mu kiseera kino ng'akabonero ak'okusiima abaawa omusolo. Okulaba ddaamu eno nga ffe aba government communicators okulwa nti ssente z'omuwi w'omusolo twebawa ezituuse. Ate era tusuubira nti bwe tunoogenda mu maaso ne tuba nga bannayuganda tubabuulira wa ssente we zituuse n'okubalaga wa ebikoleddwa ebituuse kijja kubaleetera amaanyi kubanga bw'obanga olina kyokola ng'ozimba ng'omuntu kubanga okuzimba ddaamu ino n'okuzimba kuno kuzimba ggwanga. Amasanyalaze mu Uganda gakyayetaagibwa kubanga ebitundu 2 ku 100 abannayuganda be balina amasanyalaze kati abalala ebitundu 80 ku 100 tebalina amasanyalaze. Kati batwadde amasanyalaze bonna abannayuganda mu myaka gino egigenda mu maaso ebibiro lino lijja kubanga n'okumala terimala. Ebbibiro lino nga liteereddwa mu bukadde bwa dola obusoba mu 15,000. Gavumenti ya Uganda einako ebitundutundu 15 ku buli 100 ate ebitundu 85 ku buli 100 zaggyibwa mu ggwanga lya China era nga zigenda kuba nga zisasulibwa oluvannyuma lw'emyaka 30. Esente ezimu ku zaakozesebwa oba ezikozesebwa ku mulimu guno za muwi wa musolo. So omuwi w'omusolo ali eyo njagala kukakasa okusooka okwebaza n'okukakasa nti esente z'osasula waliwo kye zituuseeko kubanga bwe tulowooza nti amasanyalaze aganaava wano gajja kwongera ku bungi bw'amasanyalaze bwe twetaaga mu ggwanga ate oba oli awo n'emiwendo kubanga gikendera. Kyenyinza okugamba nti we are over 90% complete with our job. Kati kisigaza okukola kuteekamu parts endala eza turbine oba abazungu kye bayita electromechanical installations ne hydromechanical installations. Nekyo nakyo tunaatera okukimala. Mu kiseera kino omulimu gw'okuzimba ebbibiro ly'amasanyalaze erya Isimba guyisizza mu bitundu 9 ku buli 100. Simon Kasiate nga ye mwogezi w'ekitongole ki Uganda Electricity Generation Company Limited nga bano be balondoola omulimu guno agamba nti abantu bangi mu bbanga lino baweereddwa emirimu mingi era nga baganyuddwa mu kuzimba ebbibiro lino. Abantu ba bulijjo baze wano abanyi nga tebalina mirimu awala gye balina okukola oba nga tebalina bumanyirivu naye ne baja wano mu 10,000 ne bayiga emirimu ate bagikole ddala n'obukugu bayize kubakugawaddeko wano. So kagamba ffe nga betutongole kino kya UGCL kyenyumizamu okulaba nti eno project ewadde abannayuganda emirimu. Abamu basobodde okuweebwa skills eziri hands on omuli okuweldinga okukola bino okukola biri okuzimba nti ate abaana abo project eno ne bwebanga paati eyo effeeza ewedde kati balina obusobozi oba skills ze basobola okukozesa mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Ebbibiro lino singa lina abaliwedde lyakwongera ku bungi bw'amasanyalaze agakolebwa mu ggwanga ne megawatts 183. Wetwogerera kaakati abakugu batubuulidde nti ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100 bimaliriziddwa wano ku ddaamu eya Isimba esangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja ddaamu eno egenda kuba nga esuubirwa okuggulwawo. Chris Malimu Semakula, DBS Faina, Kayunga.